mukulikeeyo yonna gye mutambulira olunaku olwaleero kale nno tusuubira nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi gigenza gitya gitambudde gitya yesaffe we tuli nnyo butereevu kubanga tubatuusako amawulire ag'enjawulo era nga mbaniriza nate omukutu guli gumu gwoka NCK TV nga wano wokka wofunira amawulire ag'enjawulo era kyensobola okugamba kyekimu nti munnange gwatana subscribinga ke kaseera obe ng'osubscribinga ringing that notification bell sharing or liking owange sagala kubanga mbalwisaayo tuli ku nsonga z'omusajja mukulu Eddy Mosuuza abasinga obungi gwe tumanyi nga Eddy Kenzo ne mwana muwala amanyiddwa nga Diana Nyamutoro essaawa eno wetwogerera ono nga ye state minister for energy and minerals development gyevuddeko twabalaba nga bagenze ku viidi ya maya ebigambo ne biyitingana anti ne bagamba ki ekigenda mu maaso Eddy Kenzo nno nga ebyewakana ng'agamba bannange mulimba oli mukwano gwange just ne tugamba just agamba kyekyo nti nze nnyina ba female friends bangi nti naye mwe buli gwe mulaba ne munsibako ono munsibyeko oli mugamba ate ono nti naye ate nga byonna bya bulimba ne tugamba nti owaayo katuzinzeeko emidomo gyaffe nti oba oliawo ebintu ebyo byetuwulira bya bulimba ndiidi oba oliawo mikwano just tubadde tuli awo munnange nga wepo Nyamutoro President Museveni Eddy Kenzo kino kitegeeza ki nti yamuwerekeddeko okuba nga aswearinga in nga State Minister for Energy and Minerals Development nekyongera abantu okuba nga beeyongera okubeera nga baba suspicious nti bannange oba oliawo ekintu kino abantu bano bali kumpi kuba nga bakikola official naye munnange era ayinza okuba nga era mukwano gwe yamuwerekeddeko nti munnange kankuwerekereko ogende obe ng'olayira awo nakyo era tetukimanyi naye ng'agali mu nkubo gagamba nti ababiri bano nti waliwo chemistry between them nti era ssaawa yonna bandikola ki ssaawa yonna ekintu bandikikola official era ne mugenda okulaba nga oba oliawo akubye minisita embaga waliwo we nabadde era nga ebintu nga biri ku mitimbagano era munnange waliwo yabadde ayogera ku Kenzo era omwana muwala teyasirise navayo naaba nga adifendinga Eddy Kenzo ng'omanyi ebintu by'emitimbagano bino munnange Eddy Kenzo ye si omuntu atera nnyo okuvaayo kwedifendinga oba okweyogerako mpozi nga omufunye one on one naye bino nti kwedifendinga ku mitimbagano nti waliwo kye bamwogeddeko nti olabye nti apositinze naye adiminiwe bambi tatera nnyo bikola tatera nnyo bikola ebyo byokuba nti approving a point oba veyo abe nga clarifying some information satera nnyo ebintu ebisinga abaleka nga muli awo n'abaleka mu suspense temusigale nga mwogera ate mwebuze answers muzeddemu atera nnyo tuleka naye twadde tuli awo omwana muwala ono era Nyamutoro essaawa eno minisita munange honorable minisita era yavuddeyo n'aba nga defendinga Kenzo ku mutimbagano ngamba ekintu kirabika era bakitadde ku level ndala so tubadde tuli awo wetulabye ebifaananyi bino ate nga bali wamu era nga bagenze okusisinkana pulezidenti mwana muwala yabadde aswearinga in era nga Eddy Kenzo yabaddewo nga ki ng'omuntu amuwerekeddeko ne tugamba ekintu kino munnange era ndabye abatandise okuba nga abantu babisala ne bagamba nti munnange ngusosoli watafa atuuka ku lyengedde nti omukwata mpola atuuka wala nti munnange yadde biri byonna byaliwo ne mukyala Rema n'amakula nti naye ate Mukama amugemulidde nti amuwadde embooseera y'omwana omuwala ate nga takomye kubeera mbooseera era nga n'ebitabo ayina era kati minisita mulamba kati okiwulira otya ng'ate Eddy Kenzo yibba wa minisita munnange mwana muwala mulungi nnyo ate bambi akyali muwala muto baabo nga bagenze ku viidi ya maya nga bonna bali wamu era ekyo kikyasinzeeko n'okuba nga ate abantu batandika okuba nga suspectinga nti mu butuufu wandibaawo ekigenda mu maaso kye bakwekadde nga babikola mu nkukutu nti naye wandibaawo akatambula
nti wadde baakatambula yadde nga ye mukulu Eddy Samusuuza yavayo n'abanga byonna bisambajja yeewaka n'agamba kino agamba lwaki mu bakyala bonna be bazze bamugambako omukyala Lydia Jasmine ne bamubalako oli Miss Uganda essaawa eno Anne ne bamubalako Carol Nantongo nti lwaki abo bonna tetumulabangako nga bagenze ku birthday ya Maya oba ya Amaze naye this time lwaki yatutte Nyamutooro tekitegeeza ekintu kyabwe kirudde ng'ekintu kyabwe bakikubusa mpolampola naye kati ke kaseera ndowooza bagamba nti ke kaseera okuba ng'ekintu kitwala mu lwatu kikola official kubanga ffenna kati tuli bantu bakulu bonna bantu bakulu nti lwaki tuba nga twekweka buli kaseera leka tuveeyo ekintu tube nga tukikolako officially mu lujjudde lw'abantu nti okusinga we tunaabanga nga twekwekereza so munange weebityo tetumanyi oba bituufu oba binaatambula bityo oba binaggwa bitya naye nga essaawa eno ge gali mu nkuubo ebifaananyi ebyo byamaze dde okuba nga biyitiŋŋana era ekyo kyongedde okuba nga kikakasa nti mu butuufu ababiri bano batukubye akavulu era ndabyeko abatandise okompeyalinga ne bagamba nti wadde Rema mbu yamulekawo naye era kati talina kukyejjusa kubanga nti mugumiikiriza bwe nti afuniddemu ate emboseera afuniddemu bingi naye nga be bamanyi kyonna kyekiri ffe tujja kubangawo kubanga tubatuusaako owange era wanaabavuddeyo ng'alangiridde mu butongole era lwaki tujja kubanga tugakutuusaako nti munnange Eddy Kenzo ssaawa yonna ekintu kijuba ajja kubanga akola ki oba akuba mwana muwala embaga Nyamutooro ekyo kiba kitegeeza nti Nyamutooro simanyi oba asoma ddiini ki naye omwami Eddy Kenzo oba Eddy Samusuuza ffe tukimanyi nti omwami ono musiraamu era ng'essaawa eno ndowooza alina mu kisiibo naye ekyo tekimuganye ate mwami nno mukkakkamu mwewombeefu omwami ono Eddy Samusuuza mwami mukkakkamu nno si omuntu gw'owulira nti bamuvumye bamwogeredde n'avaayo n'aba nga ayaka tatera nnyo kwaka ebintu byabikwata mpola so tusuubira nti oba oli yaabwe relationship yaabwe if at all it is true tusuubira nti in relationship mwoba nga kituufu bayinza ogitwala ku next level era ne tulaba nga ekiddirira nga buli amasala n'okuba nga ate oba oliawo amuwasa mu butongole tukyali wamu era nga tuli ku NCK TV weebale kubanga olinaffe munange gwe tano subscribinga ke kaseera okuba nga subscribinga ringinga that notification bell sharing liking saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde mu biturekere amawulire tujja kuba nga tugabawo era tujja kuba nga tugabatuusaako nga weetaaga okuba nga ogamanya naye nga ensonga za honorable minister yes zo zeeyongedde okuba nga ziranda era nga essaawa eno tulesinga buli omu munange ebigambo buli omu ageesinga oba kino kyekituufu oba nedda naye nga kyonna kyekiri tujja kuba nga tugakuuku